Mandevi Kabaka. Wow, ndi musajja mugagga alina buli kimu bulamu bwange kye neetaaga. Nyumiddwa obulamu kuviira ddala ku ntandikwa kozi lwa nsonga ndi single, siina mukyala. Wabula mu bulamu bwange neetaaga obulamu kati obuli serious kozi lwa nsonga buli kimu nkikoze. Nina abakyala ababalagavu 3 ne mbutufu neebuuza kati nsalewo ani. Babalagavu ekigenze ewala kozi lwa nsonga balina buli kimu buli musajja kyandeetaaze ku mukazi. Wabula neetaaga nsalewo kozi lwa nsonga nti nina okuwasa, nina okukulyetinga future. Wabula kati mu budde buno neebuuza kati nkole ntya lwa nsonga ku bba 3 neetaagako omukazi omu. Omubalagavu oyo asaanidde mu future yange. Wabula bwe nayogeddeko ne muzeeyi yangambye tuula wansi olowooze. Kwata $50,000 eza oziwe buli mukyala. Olabe ky'anaakola mu 5,000. Era omukyala wange yasoose oba girlfriend nakutte 50,000 zino ne nzimukwasa. Bwe namukwasizza 50,000 yeewuunyizza. Yatidde n'okutya. Wabula ye kye yakoze yakutte ekkubo n'agenda ne bamukola pedicure, make-up bikoze bitya. N'agenda ne mu ngoye ez'ebbeeyi n'asobola okushoppingayo obugoye obunyirivu. N'ayambala n'ashanana n'atukula. Bwe yakutte ekkubo n'ayolekera n'ajja gye ndi. Yangambye ekisinga okuneewuunyisa okimanyi. Olina ekintu kye wakoze mu bulamu bwange kineewuunyisa. Namubuuza ssente wazikozeemu ki? Namugamba naguzeemu engoye ebyambalo ebyakabi bisobole okunyirira kozi lwa nsonga nkwagala ekitenkanika. Bwe naze bali neewuunyiza. Anyway ekyo saakifuddeko nnyo. Wabula nagenze ku mukyala wange oba girlfriend owokubiri. Ne nkwata ssente n'enzimwa. Yakutte kubo n'agenda mu ngoye n'agula engoye ez'ebbeeyi. N'akwata ne kompyuta ye ebyabadde bibulako ebitinitini byonna n'abitoopingako. Then oluvannyuma n'agula engoye ez'ebbeeyi n'akwata kubo n'ajja gye ndi. Mike checker. Bwe nakutte kubo namubuuzizza yangambye munaye nina okulabika obulungi lwa nsonga oli musajja mubalagavu. Ssente zonna naguzeemu engoye lwa nsonga nandyagadde ndabike bulungi gy'oli kozi nkwagala ekitenkanika. Wabula omusajja ekyo tekyamumalidde yeewuunyiza bwewuunya. N'akwata kubo n'agenda ku mukyala namba 3. N'amukwatira ssente ze zimu n'amugamba nti kankwate ssente zino nzikuwa. Omukyala ono n'alowooza n'agamba lwaki ssente zino sizikwata n'enzinvestinga mu kintu ekinaazaala amagoba. Omukyala namba 3 n'akwata ssente n'azinvestinga mu kintu era oluvannyuma ssente zino ne zizaala amagoba. N'akwata 50,000 omwami ezo yamuwa n'azimuddiza. N'amugamba mukwano ssente ate ng'ozinziriza. N'amugamba ssente zonna nina we nazisa ne zizaala amagoba kati ezo zizo nina okwetegekera future yange. Era omusajja ono yeewuunyizza tekyamumalidde. Even n'asekamu n'okuseka kozi lwa nsonga kyabadde kyewuunyisa. Kitegeera omukyala ono ye yalowoozeza ku future. Nabali baali balowooza ku future lwa nsonga bitambuza future. Ne ku lwange ndeka akalowoozera nga mbabuuza osobola okunziramu wansi awo ng'okomentinga awase mukazi ki. Kati weefuule nti gwe musajja oyo bw'abanga gwe mukazi otwala mukazi ki? Kubanga lwa nsonga munnange atwala oli omulungi agula engoye atwala ono yagula ebya kompyuta oba ne yayinvestinga ssente ze mu kintu ekirala. Akabeere nga kahomuwaka Mandevi Kabaka.